Weta katambala uli mu lugambo Morini agambye agenda mukabirako nabagambye nga atandika abantu abamu tuli emotional nange ebiseera byange nkaaba kyenza okunsiriza Embeera gyajjukire mu kaabya gye ndimu Sikaaba actually mbadde sikaaba ssanyu okuyimba Maureen, tubeere bantu bakulu tewali nsonga ekaabya kati gwe kye kikaabiza omukaabirako oba momo tulekeemu olagira nga tukuba omutwe nga tugamba yakaabye Maureen n'amukaabirako kikyabadde kimukwatako nnyo olugendo lwaffe luyinza obutayoboka nnyo so omuntu omulaba ng'akaaba naye kati ekintu kikoze eki kyengedde tuzze tubeera ne pressures nyingi naye eno yesembayo okwongera okukakasa nti omuyimbi wammwe ali very ready for next week sirinaamu kutya kwonna sirinaamu kukankana kwonna as long as bampadde akazindaalo okuyimba so okwogera kuzibumu naye bwe tutuuka kuyimba njagala okubakakasa nti ndi very ready mbeetegekedde nabeesunga bwadda nzaani atuuse ku olwo olunaku nga ntambudde nammwe abawagizi bange bonna eriyo benkuze nabo eri abakuze okunsingako nga bampulira nga ndi kawala kato eriyo abaali ba bebi naye nga bawulira Sophie ng'akola ki ng'ayimba era bansuubira okuba n'envi naabo gye bali naye njagala okubakakasa nti ndi very ready ntambudde olugendo luno n'abantu bemulaba ku mmeeza eno ebisinga babyogedde naye nange nja kwongerezaako katono munzikirize nali kawala kato bannange nalina akawato nali kawala kato nga njagala nnyo nnyo okuyimba nga nze gwe ŋŋamba okuyimba ekintu kyonna nga nze oli nsaba mbannyonnyola olugendo lwange nga naawe okubamu akafaananyi va ku Sophie omugoola wakati nga nze nnyumirwa okuyimba ne bwonsanga ku street n'oŋŋamba yimba maama awo wennyini wensumululira nga nina mukulu wange ate ye nga amanyi nnyo okuzina nze nga okuzina nga byo byagaana kati nga nze bwe ntandika okuyimba nga naye takola ki tasemba nakyo ng'agamba ye oyimbye nga naye azina ku street. I was that young girl. Naye olugendo lwange luno olwaleero olubaleese okulutandika era mukulu wange oyo yantuukirira Eva n'angamba papa Misaki ayagala ojje weegatte ku Eagles Production. Nze nga nebyangamba sibimanyi ebya Eagles Production saagala kulimba nali sibimanyi nengamba kale nja kujja nawaawo naye namala neŋŋenda nenkola ki nembalaba papa teyampa gaapu olwandaba yaŋŋambirawo jangu ne bampa ennyimba ate nga nze kasita kituuka kuyimba kiwedde sibuuza oba bigenda kukola bityawo nze nyimbye. So papa nantwala mu studio nga bamaze okumpandiikira ennyimba nga bwayogedde nsaba awumuukewo nensanga omwami Dr. Tinayi mu studio
ne bankwatako nga ttiimu. Papa Mr. Kisemakula, Silver Kyagulanyi ne Dr. T. Nga buli omu awulira kyenkoze naga kati ekyo kikole bwotyo, kati kino kikyuseemu, kati ono kikole bwoti. Naye ng'olugendo lwange luno lwatandika ne Papa Mr. Kisemakula. Papa njagala okwebaza, nzize nkwebaza naye sirikoowa. Nkwebaza ssebo nti yayongera okunyumya to be who I am today. His words were always wisdom to me. There was a time nze nali njagala okuva mu music industry. Anti music industry oyagala toyagala sometimes obera ne personalities biri. Sophie Nantongo the singer ne Sophie Nantongo omutuufu. Kati nga industry yeyagala sibirina nga siyenzi. So I had nalina okustrugglinga mwawo, but he made me focus. Yangumya n'ambuulira on how to handle. Era I am who I am today, gwe mulaba wano olwaleero, because of that man. Thank you, Dr. T. Nkwebaza nnyo Papa. Glory be to God. Abakyala bali wano, Maureen, nga mama kola tuni mujibu, kubanga yeyagala yimba. Kathy ne Maureen mbebaza ekyensuso. Thank you for standing with me today. Tubadde ffenna mu lugendo luno, even though twatuuka ekiseera ne going apart, naye sirowooza nti kyajjawo oluganda lwe tulina. Bannamawulire bayinza obutakirawo. Manyi bannamawulire balowooza nti tulina kubeera ffenna all the time. Kathe waali osanga Maureen, naye ndowooza emyaka kati oba twagivaamu. But we are friends, era tuli ba Luganda. So mbebazaako ensuso, mwebale nnyo, mwebale nnyo ddala. Ate Kathe njagala okwebaza nti singa saakusanga mu Eagles Production osanga era sandibadde muyimbi w'amaanyi. You were my competitor. Hey. Wow. Yes. She was my competitor. Bwe najja mu Eagles Production nasangayo Kathy Kusasira. She is a vocalist. She is a vocalist. Kati fe abayimbi bw'olaba ngambye omuntu nti she is a vocalist. Muyinza obutakitegeera nganze bwe nkoze ki? Nganze bwe nkitegeera. So nabeeranga eno ate fun enough bakama baffe bano baali bazibu. Nga Kathy bw'ava ku stage oba nze bwe nvaayo omu ku ffe yabaddayo. So I don't know when I competitor with, but for me she was my competitor. Nga njagala because musanzeemu nga njagala to do more. Nga njagala mbeere better than her. So ekyo kiina lesson gikyampa, and I think it was healthy competition. Tetwali nga lutalo, tetwali nti twali tetweyagala. Naye nga nze bwe mpulira enduulu nga bagiwadde Kathy Kulu nga yansooseeyo, maama mbula okuyimba nveemu eddookooli. That is how we are. So njagala okwebazaako ensuso, because if you were not there, nandibadde competing maybe with Obani. So yes, we had that competition. Then Maureen ne bajja ndowooza nammwe ne mbeera nga mugamba bannange njagala mbeere ngaabo, because Maureen was younger than us ndowooza mu Eagles Production. So thank you so much for being here. Na netegekera concert yange ya next week. Industry nzibu naye ate nnyangu. Bw'ogiyingiramu maybe nga toli kawala kato nnyo, ng'olina emikono emirungi, ekwanguyira. Nze industry yanyanguyira. I'm not one of those abagenda ogamba, oh maama nyabo industry wowe. I'm not one of them. Era ndowooza nga papa bw'agambye, oba bw'ali mukisa, oba kyali ki, but nze bwe nayingira papa nga ndeese, he was always there. Yasasudde ennyimba, yasasudde studio, nze kukola ki? Nze kuyimba.
After 1 year never from Eagles Production, I became a solo artist. But being a solo artist, byonna byenkola papa mwe mwabinjigiriza. Buli kyenkola mu industry eno nzijukira ebigambo papa bye yaŋŋambanga nti ffe bakama olaba tuli bameka. Namugamba ssebo muli mukaaga. N'aŋŋamba naye tetuliiwo. N'aŋŋamba weetuli buli omu tayimba bibye nti ye. N'aŋŋamba olutalo lw'omuyimbi luggwa na luyimba si bikonde. Ssebo bye bigambo byentambulirako lwe lutalo lwange. Tekinneetaaza kuwalana muliri, tekinneetaaza kuwalana whoever nti olw'okuba zze mu music industry. Nze olutalo lwange nduteeka awo wennyini we yaŋŋamba. Nkoze ntya nga Sophie Nantongo to stay relevant. Nkoze ntya Sophie Nantongo keeping my identity through music. Kubanga ekyo bwe batyo bwe bakinjigiriza. So abawagizi bange mwenna abali eyo njagala okubakakasa diva wammwe gwe mulaba wano ali very ready. Mbeetegekedde nnyo ate kati nkuze siri kawala kato manyi abawagizi bange kye mwagala n'akensuso. So nga 2 omwezi ogwokutaano wiiki ejja ngenda kubawa ekyo kyennyini kye munsuubiramu inshaallah. Mashallah. Temubaamu nakweraliikirira, temubaamu nakantu konna. Ngera bwe mbagambye nti inshaallah ngenda kubawa ekyo kye munsuubiramu. Sinze kali kayangal omanyi bwe nali ntandika okuyimba natya stage naye nga neegumyagumya. Naye nze kati tewali stage entiisa nti ekintu eki butabamatiza. Kakati kyekintu te mu rehearsal ebbanga lino lyonna kubamatiza ako kenninamu ak'okutya nti abantu bange banaamatira ako kakole ki. Naye wenjogerera naawe sikyatya, ndi mugumu nnyo timugenda kuva mu show nga mumatidde. So mbalinze mu bitiibwa mwe balina okutambula olugendo lwange luno okutuuka kaakano. So twalwana nnyo kati we did our job. So njagala n'okwongera okugumya abawala bonna abaliyo. You can still make it. You can even be better than Sophie Nantongo. Kubanga ekkubo twalikola ki? Twaligula. Stay focused ku ekyo ky'oyagala. You can still make it. Mu 2008, I was the best female artist of the year. Pama Awards. Yes. It was a tight race. Mwina ekintu kye muyita music waffe nti ali local. It is okay. It is okay. Because for you to be a star, oyina kusooka kuwangula local market. So call it whatever you want, but this music is from the hearts to the hearts of people. It will always stay as long as omuntu alina omutima. Oba muntegedde. Our music is from our hearts to your hearts. So tumukola nga tutaddeyo emitima gyaffe kubanga ne betuyimbira balina ki? Balina emitima. So to every young girl there, ng'oyagala okufuuka kino kye tuli, trust me, yes you can. MTN is on board supporting a female artist, the one that you call local. So MTN is on board supporting a local artist, female artist. You can still make it. Gwe tofaayo ku biri bye bakuyita. Follow the passion that you have. Believe in yourself. Trust yourself. Work hard and you can still make it. Mbagala nnyo. Mbalinze ku Serena nga 2. Tongere tuvuganye katogere na ferero tuli bakyala musayi mupya
tugenda kuvuganya butasa mulembe mupya nkola mpya abambi mwenyweze tetukyatya bwe kiba kikwata ku ffe bwe twafunye ssente twamaze Just babeho kwogera kayimba bulungi obaolyawo oba olyawo nenkuba esooka nebeeraawo nevumbeera nenkuba eyokubiri nevumbeera nenkuba eyokusatu nekola ki nevumbeera naye ono yomu kubayimbi nga olwakuba esooka nakola ki nayitawo nagenda ekyo nno kiba ebiba feva Katonda agiwa abantu lwakuba ate abamwe balema okuwangaaza naye gwe nkukongratulating nti osobodde okugiwangaaza si kyangu kuba bateroga nti ekikula amangu kifa mangu naye kino kyakula mangu ate nekiwangaala kubanga kyakulira mu mbeera ne mu mikono emirungi kikyeŋŋaye nti olunaku luno ndwagadde nnyo nti mpulira ndi musanyufu nti emikono gyange bwe giba gyaliisa omwana n'akula ate n'alabika bulungi ensi n'emwagala banange it is a blessing teri muzadde ayagala kuzaala mwana n'atakula ate buli ssanyu ly'omuzadde yenna mu byonna by'aba akoze kulaba nti kyeyateekamu amaanyi ge kyakola ki kyafuna kyakula ndi musanyufu nnyo essanyu lyerina ku mutima gwange simanyi nendowooza Katonda y'ensonga lwaki atuwadde emikisa okuba tukyaliwo ate era nga tukyasobola okwerabako njagala okwebaza bannange bakulu bannange bwe twali mu Eagles Production nti bwe naleeta Sophia Nanton teri yagaana bonna bakkiriza nti kakole ki kajje kaali kawala kalungi kazanya drama kayimba nzijukira show gye twakola eyo twayimba ngono tukwegomba bangi ali show ki zigizagala nga mbeera naye ne batukona okuloza ne kakyala kange tewamatebesiobaga microphone kale nno nebaza Katonda era kati ebyo ebitonotono byensobola okunyumya ku lugendo lwa Sophie naye nsaba abawagizi mwenna mujje mu show ya Sophia Nanton ennyimba azirina takyabuzibwa oluyimba lupya kuba enkadde zalina nazo ziringa mpya leero okuyimba amanyi yatendekebwa bulungi mujje tugenda kubeerawo nga tutudde bwe bimulima okuyimba ate naffe tujja kuyimba kuba ffenna bwe tuli azi ttiimu nebaza Katonda ttiimu eno ekyasobola okutuulanga bweri kyonna kye tuli wadde ensi yatugabana buli omu alina byaliko ng'omuntu naye bwe tutuuka mu mbeera eno we are a team era kwolwo tugenda kuba ttiimu bwewulira nti owulira gufa olina gwe weetaaga wadde kwolwo njala nnyo okuba taata nange nga ninga mayinja nasampagala saala nyo ebintu byakugira njala namwe mutuyimbiremu Maureen kakati ate bwe tumala eya Sophie nja kutwala omukisa guno nkikole mutongole tinanga neya Maureen nantume etumala muwala wange ono kati ate ninayo ne muwala wange omuki omulala toze naku zaffe mmeka 21 Novemba banaye nsaba ne Maureen waffe nantume ajja tukaabirira ayinamu ku mwejo mutuyambe naye mumukole ki naye mumuwagire saba Katonda sho agiwa omukisa agiwe buli kintu kyonna kyonna era manyi ajja kukikola mukama kulembere eddoboozi lyedda mukwobe ngevudde mu mawanga gali agebula ebigambo bino birina okutuuka mukulu w'essimu Abe okulaba nga ndi wano bwana Abe sokotereze ekintu ekyo kyuka nnyo nga ndi ne mukulu wange ntudde naye kubanga twalina emiradi ne mukulu wange Mesach zirali mwana muto mu nnyendo nga mpulira Mesach era nga njala okubajjukiza Mesach Semakula emyaka bajja kukola ki yajjako mu nnyendo akavubuka nga nkalaba akavubuka akato ne mupangisa deeke bwe mba nkulimba yogera nga basemu ziri mala basebo ne banyaba byose nakitereeza
nga ndi mwana ojjukira lwambuuza ebimalo byafa nenvayo n'ebiki nova n'ebideeke mu lusuku nombuuza oba ndi mubbi oli mubbi kati nali byali byoyo omusajja mukulu ali mu nnyendo musuubuzi alina n'ebibuka ng'ali mu nnyendo yapangisa ebyuma yapangisa ebisajja ebyuma nga bijjewo oli omukyala yani yabireetera mu lusuku yali Naalongo kakati bannange katukulamwa naye mesaki emyaka bajja mukola ki era musajja namubuuza mesaki oli mubbi nga byoyo omusajja mukulu ansanyuse nnyo okubeerako wano mu konsati ya Sophie Nantongo omukyala bwe yatuukiridde nagamba papa mbeererako mu press conference ne mugamba nti wetwogerera ngenda kubeera n'emikwano gyange bansebedda ttebo 2 tebasobola kukola mu konsati yo ekigambo ekituufu Sophie Nantongo y'omu ku bakyala betwogerako nti yabukuba ne bukwatayo ate yatuuka waggulu ate n'asigala ku standard tagwa ebbanga lyonna oli music gwe twogerako atagwako atakaddiwa era Sophie Nantongo okukakasa nti okusinziira ku luvumu luli mu bantu abantu bagenda kulaba konsati yo era mbasuubiza nti era bakimanyi bulungi nnyo tukogenda ku stage ojja kuyimbira abantu bajja kumwewa era mbadde sisobola kukola nsobi kubula ku mukolo guno n'okutegeeza bannayuganda nti Sophie Nantongo y'omu ku bakyala omujjukira yeetikkako kolumu abakyala abasinga okuyimba mu Uganda yonna yali ebiseera bya Palm Awards ate Good Music takaddiwa mbayita ennaku z'omwezi nga 2 okujja okubeerawo wano kubanga ffenna olunaku twalumusizza tubeererewo Sophie Nantongo owakajiiko nattabula owamaggwa owanakulindanga nozo buyimba okutegedde kimbadde kugoberera era abakyala batadde ku nninga omukyala atadde ku nninga nti alina okubeera wano era ttebo bamuzidde zifuna tulina okubeerawo mu Sophia akumye ekitiibwa ky'omukyala ffenna olufenga abayimbi ba bbandi kinga kitulabirako omuntu akumye obuyimbi ennyimba zaziwadde ekitiibwa naye neyeewa ekitiibwa kyeyayimba yakyambala n'akikuuma paka kati ensonga lwaki bweyogera Sophia Nantongo bweyogera Sophie era bajja kugamba Nantongo paka mwotereza Sophie oyimba gwalina ennyimba abantu ze bagenda okuba nga bazina okuva lw'otandise paka pozi oli nga n'abakwekoyemu naye olina ennyimba nnyingi nnyo ennungi fe abakolako naawe tulina buli omu alina oluyimba lwe lwagamba nti nze olwo singa ayimba olwo nze nina Naakulinda I love the song nnyo 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 Sophie oyimba bulungi bw'oyimba Naakulinda omulenzi wange nze era wona oba olina wondabye ojja kundaba nga ndi waggulu nina ennyimba nnyingi nnyo zenjagala waliwo akayimba kenayimbanga nakamusaba edda bawamaanyi nanze sindaba naye twalina jam session ako ewaayi kati nemusaba akayimba ke nkayimbe kayimba ako Katonda gyali yandeonye ako nokamba nongamba beera nga okayimba mu jamu nembeera nga nkayimba nayagala oluyimba kubanga engeri gyeyalina ennyimba nali manya njako nga ndedda tokwata ku nnyimba zange naye yakkiriza nangamba beera nga okayimba nkwagala nnyo bwe nabadde nkola posti yange ku social handles zange nagambye nti Sophia nkwagala ate nkwagaliza waliwo ebigambo bye mba njogera nga kiva ku mutima nkwagala ate era nkwagaliza Serena Ejule kubanga abantu tebagenda kujja kuddayo kugamba nti bababbye oba ayimbye biki nedda bagenda okujja okulaba omuyimbi ate n'ennyimba ennyingi saba Katonda olunaku alubeeremu akuwe amaanyi n'omukisa gubeerewo amiina ennene webale nnyo Sweet Momo mu byayogedde enkutemu si omuyimbi agenda okuyimba ogamba ayimbye biki buli kyayimba okola ki ayimba oyimba ayimba okola ki ayimba oyimba Sophia yagambye Naakulinda Sweet wagambye oluyimba ki
Walabye nange numa tukirage abantu bamanye koye